Yimbi Spice Diana asaze okulabika nti addiza abantu be ng'omwaka gugwako it's a Christmas tugenda wanga tunywa mu Spice soko jinga tunaba kugenda bannange tuli manzali ga Christmas abantu bonna ndaba ekijiro wategese bulungi nnyo agenda gabula abantu kino kitegeeza kiri ddala ng'omuyimbi nga gwe kitegeeza kyamaanyi abantu bampagidde omwaka guno nnyo biri ebikabya n'amaziga well bengenda okugabira sibe bampagidde like kinomu bampagidde omwaka guno bannange era yensonga lwaki nange mbaddiza wensobodde mu bitundu ebyenjawulo mbadde n'ebivulu ate engeri yokka nange gyensobola balaga support. Yes. Omwaka guba muwanvu nnyo biki byogamba nti guno omwaka mukama ampadde mukama ankoledde ebyamaanyi kisoka ddala bulamu kama akuwa obulamu sirwadde guno omwaka mbadde mulamu concert yange omwaka nga gutandika yali successful nendeetera ebirungi bingi nnyo supid anti abantu banninze bambi wedda so 2023 badde mwaka mulungi nnyo era bino ebintu biri over bisukka mu 10 tusente namba mulimu ebibumba mulimu ebyenda bintu bingi nnyo emigaati mama pride bampadde emigaati nange nengulayo emirala mulimu omuceere mu amatoke agatwale tudamba so mukama wadde mulungi omwaka guno for me ebirungi byenfunye bingi sebibalika etsoka ddala bulamu mukama mpadde obulamu ne famire yange n'abanjagala n'abandi okumpi era mwebaza so n'obuwagizi bwenfunye mu bafaani bange banange bungi omwaka guntambulidde bulungi so nzize nkikola buli mwaka naye guno mwaka gubadde gwa njawulo. Tulaba abantu banjawulo abazze olunaku olwaleero kulitiira kijja okwesooza okulabika nti abantu bano bakunganya okujja well leero nsookedde mu baneiba bange abandi okumpi charity begins at home then n'awalala gye ŋŋende yonna abakyala abakadde but abakyala mbadde nabo for some time nabo ŋŋenda kuba mbakyalirako so basically bwekitabo kigenda okutambula. Yes. Tusinze kutunulira nnyo abakyala mu nnamba z'abantu z'oyisa wano mulimu abakyala be basinga bagenda okutokosa ettooke Christmas abakyala bajjumbira nnyo ekintu kino ate be bamaama bannakazadde b'eggwanga yatabula kacyayi kyovola mugati kweguli yasiika kanyama so it's a family kati omukyala wano tulino era atwalira family eri abaana ne taata okitegeera out there festive season wakati bwoyinza baweereza mu kaseera nga kano tugenda mu nnaku mbagala nnyo mbagaliza Christmas ennungi banyumirwe n'obwegendereza n'obuvunaanyizibwa yonna gye ŋŋenda okukolera kuba ebivulu nina ebivulu ndozanga 10 Christmas ne Boxing Day ate byonna ngenda bikuba byonna nja tuukayo so mbeesunze mwenna buli olaba lanze Spice Diana salako obusazi tunyumirwe Christmas. Tuddemu katono wali waliwo atakifunye kino 224 akuyisiza 23 mama weevuze supidi wagenze dda 223 gumpisiza nze bulungi ng'omuntu sitoma sirina n'ekimu kye nnyinza kutoma gwatandika of course nga womanyi gwannyenyamuko naye mukama badde mulungi omwaka gye gugweredde abantu bandaze okubuwagizi bungi nnyo sikolangako bivulu byenkoze mwaka guno so ndi very grateful banange abantu bampagidde nnyo bingi byenfunye n'ebimu byesobola kunnyonnyola naye ekikukyabye nakasitoba mulamu omanyi bagamba ebiseera ebisinga it's good not taking in critics oba criticism omuntu kyonna kyabayogedde you take it not in a bad way nokiwa obudde naawe nobako kyokiyigiramu oba nokyusaamu because enswere kwagala olumu yekugwa kubbwa so mu byo omuntu olumu wayogera ekintu weetunulamu okay if I think I'm good maybe I need to work on myself and be better so yeah mwaka guno nkoze ebivulu bya live performance ate it's the way to go abantu bagala value for their money kati nze ebivulu byenkoze yonna gye mbadde ebya live band nga bijjula nnyo kubanga abantu bagala bawulira ekintu ate omuntu ayimbira ku CD ayimba essaawa ntono ate abeera ku live band kintu kiba omuntu aba afuna ekyo kyaba yasasulidde kati ng'omuyimbi you have to work on that obenga bafaani bakufuna mu buli ango yonna bakufuna eno ku CD bakufuna ku live wonna ebakwetaagira 2024 tusuubire kakodyo ki akenjawulo 224 mu kaliyayo era munaabiraba omwaka guno yongeddemu live performance mujja biraba insha Allah mukama nga atuwadde obulamu naffe tulabira awo ebintu olumu byekola bwekozi naye kimanyi nti n'omwaka 2024 gwennako omwaka gwa ssanyu gwa mirembe gwa kubaba amaanyi gwa kugaggawala bingi kyemmanyi
You have to believe. Lwaki obuuza nti lwaki Spice 224 tawasa? Tebamuwasa. Nabyo tomanya. 224 tusubireyo ku mwami w'embaga okwanjula. Nabyo tomanya. Muyinza byonna muyinza obifuna. Kubanga nange ku olujja ndukooye. Kitegedde. Ez'abalala. Ababa yo listing nga twetaaga obudde tule tunyumye. Naye of course akayimba ka Pretty remix ya King Saha ne Febusi was a nice song. Olimba Radax ne Vinka. Hasiri regular akyakuba namba emu kuva last year paka kati olwo namba emu Tondwisa Orange ne Chris Evans nange mwende ate Chris Evans mulala sinze so nendala nyingi nnyo yeah. Ebintu bino bantu neiba bange n'abakyala abaleeye bwayise gye tugenda okgenda abakyala abalina akawuka ka mukenenya bakadde kadde tebalina muhasirizi so bino biri over 100 plus mulimu amatooke mulimu ennyama mulimu migaati mulimu omuceere paka omuntu ali Christmas ejjudde tugende eri and happy new year mwebale kunkyalirako mwebale kwa baneiba bange abalungi mwebale ddala olunaku olwaleero banange tuli basanyufu ffenna omwaka ndowooza tugenda tugumalako mpolampola ate ekikulu kya byonna tuli balamu buli gwendaba bano naba musanyufu kitegeeza omwaka tugulwanisiza tugututte mukama abadde mulungi nnyo bangi tufuniddemu ebizibu naye ate okuba nga tukyayimiridde wano tukyaliwo bane mukama tumwengaliza nnyo bw'otalemerako bannange ebintu ebitambula naffe tulemeddeko kyova olaba nti omwaka tugutambuza mukama n'atuyambako era tuli wano eno banange Christmas yankya mumpagidde nnyo abamu banemunjagadde simanyi wenyinza kumenya ekyo osanga bw'oba gwe nga gwe Spice tomutegeera muwala wayinza oba ntegeera oba omwami wo nga ntegeera oba sisita wo nga ntegeera oba jjajjaawo nga ntegeera banange munjagadde nnyo ebivulu mubizzeemu ne mumpagira era y'ensonga lwaki nange neekuttekutte neefuna ettu lya Christmas era tugenda vaawo n'ettooke omuceere akanyama na ssente ennamba ate munze ebyo bitono nnyo ku bye munkoledde naye nkimanyi ng'obulamu we buli nga mukama katonda ampadde obulamu n'obusobozi nja bagabirira sirina bingi nga bwe mundaba ka Spice kammwe oba munkuze mundaba okuva wansi otuuka wano wendi gano maka gange era nzize mpolampola ababeera okumpi wano mundabye nga nzimba mpolampola ndi mutuze wammwe ndi muwala wammwe ndi muganda wammwe ndi mukyala wammwe byonna mbirinze wammwe so gano maka gange wano wempangalira wenviira neŋŋenda nenkuba endongo sifunangako obuzibu bwonna bukyaŋŋambeera wano emyaka 5 gye mmazeewo era naalongo baŋŋambye nkutumireko nnyo gw'omu ku basinga okunjagala mwebale nnyo bambi mwebalire ddala kumbeererawo era wano abamu bajjawo ndooza abaana bamu bamu basiiba olumu sibeerawo nga njiriba naye era wangi taata tokola lugambo so tafaayo ngenda bayimbira mu bubiri yabayimbira mu bubiri onyimba omungi ekyamwiza ogaana okujja kalenda ekitegeera kati ninayimba mu bubiri bino byawaka ebyenkya byankya nga tumaze okusala obukete buli eri busumino nga tumaze okukuta banange nga bwe mbadde ŋŋamba nti mukama katonda nga atuwadde obulamu nga mpadde obusobozi ate obusobozi bwange buva mu mmwe nze sirina mulimu mala gwenkola naye omulimu gwange gwe munjagaliddemu gwe mumpagiriddemu ebirungi byenfunye sibirojja buli omujja mu bivulu byange nenkuŋŋaanya ogwo omutwalo 5,5 Spice gwe mulaba essaawa zino Spice asobola okukwata ete namba n'agittira abantu be
byonna biva mu mmwe so okubaddiza manya ntoola ku mukwano gwe mumpa nange nengubaddiza era mwebale nnyo mwebalire ddala bemulese waka mubagambe tetusobodde bonna kubamalayo singa mbadde n'obusobozi twandibamazeeyo ekyalo kyonna ne tukigabira Christmas naye nkimanyi wempaako omu babiri basatu mba mpadde buli omu osanga olala omulala n'afuna omukisa tubadde nga tukikola wano ku Idi ez'enjawulo mu Ramadan abamu abakyala mbadde nga nabo wano eno leero fesi ezimu ndaba mpya kitegeeza tugenda tweyongerako mpolampola Mukama agenda atuwa obusobozi obw'amaanyi okubanga tusobola okugabirira abasingako awo ate atuwangaze mbagaliza omwaka omupya ogw'essanyu Mukama wabe musinga okwagala nga bwakimbalidde nammwe akibabalire kubanga nze tendo ndiddiza Mukama banange sijja kunnyonnyola bingi nnyo gye nvudde abandabye abamanyi story yange mumanyi bwenze entambuza ekintu kyange n'okutuuka wano nga Mukama asobola okumpa akatoffaali kano kemulaba kayimidde wano ssebo ka kikazi tekuliko yadde bboloka y'omusajja n'omu era bwajjanga oyo tugenda mugirayo ebiso kubanga zino ntuuyo zaffe zange nammwe ate nga Mukama akyatugabirira nga ye mubeezi so nange nsaba abebabalire omwaka ogujja buli omu kyasobola kyasabe kyasinga okwagala mu mutima oba osaba musajja babalongo agenda bikubalira bizinesi egaziwe agenda bikubalira buli kimu kyosinga motoka oyagala givuga bannange ogenda bikola byonna banokukkiriza n'ekirala bannange emitima gyaffe tugirongoose kambabuulire buli wolongoosa omutima gwo ate okugaba kuneeno Mukama takaliza nsawo yo oyinza oba toyina kati naye omutima omugabi manye enkyo ojja kufuna ate era Mukama Katonda alwana n'entalo zo bangi bakweteekako ne bakwesimbamu naye nkulayiriranga Mukama ali naawe teri kigambo osobola okukaba amaziga leero naye nga gakulongooseza ssanyu enkya bye Mukama byakola nze ndi testimony eri Mukama byakola era nkimanyi nammwe agenda bibabalira sigenda bamalira budde bungi n'omusana mungi nnyo mulina okuddayo muteeketeeke Christmas njagala mbawa kayimba k'omulembe kano k'abakyala specifically omusajja sooka otteke ebbali otulengere bulengezi owai akayimba k'omulembe ako njagala osooka okampe nkaweereza abakyala abakozi buli mukyala ali wano mukozi era mulengera njagala mudigidde mweyagale Christmas eno weyagale bw'oba olina by'oyiseemu omwaka guno weenaazeeko ennaku ezisigaddeyo nga bateekateeka endongo waliwo omukyala abadde alina naalongo sooka ojje katono naalongo kajje alina obugambo bwange baŋŋambye n'obabuuzaako wangi obubaka bwange ne Ivan ajje Ivan naye ajja kiikirira abavubuka naalongo akiikirire bamama baffe abalungi abakadde naalongo wuuno akaviya kalina naffe Mukama atuwa obulamu tutuukeyo eyo abavubuka ogambye Ivan naawe maama jangu tewali buzibu tewali buzibu naalongo nsanyusa okulaba maama amiina abantu oyagala kuva bako kyobagamba kale Omukama mulungi obudde bwonna banaye mumukubire mu ngalo nti singa tabadde mwana waffe ono tetwali baddewa singa tabadde Katono tetwali baddewa nkulisaayo abakyala abavudde ku Ponsiano Catholic Church abakyala ba Katuliki abakyala abasamaliya timwebale okwewaayo okulabirira abantu baffe ku Kereziya tuli basanyufu nnyo olwaddala n'omwana waffe kulaba nti atuyise olunaku olwaleero maama ekituleese naffe tukusaba oyingire mu kitongole kyaffe ekyabasamaliya abalungi tusobole kulabira abantu baffe abali mu bwetaavu abasinga tebaze wano bali eyo tebeesobola tukusaba otwegateko okukereziya St. Ponsiano mu kitongole ekyabasamaliya abalungi baba bwe bubaka bwange
tunasanyuka nga tukulabye ng'oze ku kereziya yaffe ku Ponsiano. Banaje muli katumulinde agenda kujja atukyalireko ku kereziya yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nalina okubaayo nga 3 omwezi guno naye nali wala nakomawo leeti nnyo nali nabasuubiza okuva nammwe naye nkimanyi nja kufuna akadde kyaki tuli wano kumpi. So tujja funa akadde nje tubabuuzeeko tulabe ate Mukama byanaddamu tukolera. Nsuubiza nga 3 olaba ne date njijjukira nalina okubaawo naye nali nva wala nnyo natuuka bangamba biwedde konze Mukama bwasazeewo. Amina. So Isaac, Ivan Asanyu okusisinkana ne bannange nange nkola ne maama wange oyo era tukwebaza byonna yadde tewasobola naye obubaka twabufune okuva eri Richard. Naffe kye tukusaba abavubuka tulina era ebitongole ku kyaki nga tukusaba otukwatireko naye bw'otuuka wali nga tukulabiranga ddala. Ebyo ebigambo byange. Support ya mwezi we mba mundabiranga ddala. Amina. Thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year, everybody from side. Soko Dana soko dayo kotono. Niko ekifaananyi ekyo ngamba de t-shirt. Pola bakale. Leta y'abalala bataano. Richard, yote y'abalala bataano. Abalala. Tulikuwa tunekota hicho kinaka vera. Kujua ndo banaye. Richard, tuletea balala batamera. Happy New Year everybody, Merry Christmas. Omwaka omujja omulungi. Tandike wano maaso. Banaye akaveera kamu bambi n'enkota.